Tumwebaze Godfrey Jennifer Masibivere yapo kulabako lunako abadambuza banange webale kuba nga okomyewo gena maso Chala Jennifer Furufiga namwe mwena abakelede ku Soul TV olunako olwaleero tukeredde mu district ey'Essembabule era nga waliyo omukolo munene gutegekeddwayo gugenda kubanga gubeerayo mu kitundu eky'Erwengo nga gutegese ekitundu eky'Erwemiyaga gugenda okubeera naye nga gutegese ye munnamagye eyagawummula Brigadier General Retired Rwashande Emmanuel gwe tulina ku makya ga leero era twagala ayongere okubanga atutangaza ku mukolo guno na bigendererwa ki ebiri mu mukolo ogw'olunaku olwaleero. Afande tuli butereevu ku Soul TV ambadde nsaba obuuzeeko ku mulabi waffe ali ku Soul TV. Mbabuuzizaako aba Soul TV era nembeebaza olw'okujja okubuulira ensi yonna ku mukolo gwaffe ogw'olwaleero era nendamusa abo bonna abawuliriza Soul TV ne Soul Radio ku lunaku olwaleero ku mukolo gw'olwaleero ogenda okubeera Erwemiyaga ewaffe Essembabule. Amannya gange nze Brigadier General Emmanuel Rwashande amaze tayaringa abadde mu magye for 40 emyaka 43 nempuumula naye bwe mpumudde nensanga nga Essembabule ekiriyo kirala Erwemiyaga ekiriyo kirala ng'abantu bakaaba ng'abantu babbibwa nga teri development nga abakazi bakyazaalira mu nsiko amalwaliro tegaliiyo teriyo nguudo abaana tebasoma buli kimu kyonna kati omukolo gw'olwaleero oguliko gwolekedde okulowooleza ogujja okwekunganya okulowooleza Essembabule ey'enkya Erwemiyaga ey'enkya kaakati guno ogwalwaleero tuguyita launching of consultative meetings ezigenda okuddako nga tulowooleza nga tuteekateeka engeri gye tugenda okuzimba mu Erwemiyaga ey'enkya eyeewulize y'abantu gwe mukolo ogw'olwaleero gwe tulina mu Erwemiyaga. Abantu bonna bazze okuva mu magombolola gonna ey'Eburongo ey'Ekyera ey'Nabitanga ey'Erwemiyaga eya Ntuusi Town Council bonna transport gye ziri zibaleeta okugenda wali balule emikolo bwe tulonkinga consultative meeting bwe tunaavaawo tugenda basanga mu byalo byabwe bonna buli muntu alabe kiki kye twagala kiki kye tuteesa tulyoke tutuuse eddoboozi ly'abantu eri gavumenti because ne government programs zokka tezituukanga yeno tulyoke tutuuse eddoboozi ly'abantu mu gavumenti balyoke balabe kye basobola okukola Erwemiyaga naye ebeereko ng'ebitundu ebirala. Afande bwe tuba tutunulira constituency ng'eye Erwemiyaga eyina omubaka abaddewo ebbanga eriwerako Honorable Theodore Ssekikubo ebbanga eryo lyonna lyamaze services zonna z'ogamba teziri mu kitundu kino ye abadde akola ki? Ssekikubo kyakoze kye tumanyiiko era kye tugenda mujjukirirako akoze ebintu bibiri. Ekisooka ayawudde mu bantu eno teri muntu ali awo nti omuganda atunulira omunyankole oba omunyankole atunulira omunyarwanda oba omunyarwanda atunulira muganda yabaawula alyoka abafuge nga bw'ayagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri abbye amataka ayina emisango nga 21 giri mu kooti. Buli lw'emiyaga ku makya bw'osanga abantu 10 ku makya 7 guba kugenda mu kooti bagenda kuwoza by'amataka nate bawoza ne member wa parliament owaabwe teboza n'abantu balala ate 3 baba bagenda kunoonya obujjanjabi nakubanga n'obujjanjabi ono tebuliyo n'eddwaliro eririyo n'ettaka lyayo lyalitute. Kaakati ebyo tugenda okulowooza n'abantu kubabuulira tulonkinge consultative meeting bwe tunaava wano tugende tulabe ki kye tusobola okukola tutokere eddoboozi lyaffe wamu tutwale mu gavumenti. Gavumenti tebulwe kyakukola wabula wabuliddwa agiyita na implementinga programu zaayo ne zituuka ku bantu. Kati kye tugenda okukola kino. Okay. Then finally ekyokusatu kyakoze mu parliament nga sinaba kwerabira. Ekyokusatu kyakoze awakanyiza gavumenti wano Erwemiyaga for the first time Nuupu yasinga muzeeyi yasinga president w'eggwanga nesingirawo obululu Ssekikubo bwe yajjayo
n'enupu bwe yajjayo ate muzeeyi n'ajjayo 0 kyewuunyisa mu miyaga yaffe gye tumanyi eyalwanira olutalo abasinga nga n'ekitaawe Saamu Mwagalwa n'abantu abalala nga bakivumbi nga baani abaali batukweka batuweereza ebyokulwanyisa nga bakaganda nga baani bonna bali awo naye kulaba nti essaawa eno nupi yesinga vote mu lw'emiyaga be bagenda okwogera ffe tugenda kwogera abo abantu abatukyalidde waliwo ne mukwano gyaffe abava ebweru waliwo n'abaganda baffe aba investors abatwewedde okuzimba eno amasomero ag'international school babeere nga basomesa abaana newankubadde nga bakikolamu nga bizinesi naye nga bagateekeyo so ebigambo byafande bayo njagala kukunga abantu tekisooka ne bw'oba ng'okyawagira Ssekikubo temulwanira mu bululu buno mwena mwetaaga empeke emu ey'eddagala mwena mwetaaga essomero limu ebyokwewagulamu mu biveeko tebibayamba ffe mu lutalo twali alwanyisa omulabe agenda okukuba essasi ye muganda yasinga n'olwekyo tomanya oba Mutooli oba Murango oba mu Isana oba mu ki kati bye twabivaamu singa buli muntu yenna afuna kyateeka mu nsawo kyatolera omwana we ku ssomero nga okujjanja okutwawula mu bantu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.